وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ما بعد matenda majivuga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba sokasa n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be ab'ebitiibwa n'abo bonna abanaagoberera obulungamu bw'ebyo bye yasomesa okutuusa olunaku tulisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Tukyagenda maaso n'ekitabo kyaffe kino Al-Wajizu fi aqidati salafi salih, obufunze bw'enzikiriza ey'abaatukulembera abalongoofu, era nga tuli ku kanyomero akagamba khasaisu aqidati ahli sunnati wal jamaa, enkizo enjawulo ey'abantu abaatusooka, enzikiriza y'enjawulo enzikiriza yaabwe, ezimu ku njawulo zaayo aqidatu ahli sunnati wal jamaa, yani khasaisu enkizo ey'enzikiriza ey'abaatukulembera abalongoofu, ke kapaati ke tuliko khasaisu enkizo n'enjawulo aqidati ahli sunnati wal jamaa, abantu abaatukulembera gye baaliko. Era twalaba enkizo y'enzikiriza eyo esooka n'eyokubiri n'eyokusatu. Wa amma al-yawm nabda'u ar-rabi'a minha, eyokuna. Muallif rahimahullahu ta'ala yagamba ezimu ku nkizo ezeeyawulidde enzikiriza ey'abaatukulembera abalongoofu era ezigifuula ey'enjawulo ku nzikiriza endala, alwuduuhu walbayaanu. Ebigambo biri wano sheekhe bye yakozesa, ebijja wano bingi byetaaga akakalaamu omuntu okubiwandiika mu lulimi lwasinga okutegeera. Enkizo ey'okuna yagamba alwuduuhu walbayaanu, obwerufu bwayo n'okubeera nga nyinyonyole bulungi nnyo, ennyonnyola olunnyonnyola. Wasuhulatu, era enzikiriza y'abaatusooka abalongoofu akiida yaabwe yali eyanguya buli kintu. Alwudu kwe kubeera nga erikkiriya nnyo, okubanga nyinyonyofu bulungi nnyo akiida y'abatusooka. Wasuhula, era nnyangu nnyo. Wataisir, n'okuba nti eyanguya buli kintu. Yo yennyini ogiteeka mu nkola nnyangu, ate nayo yennyini eyanguyiriza abagigoberera, etaisir. N'atandika okubinnyonnyola ebyo n'aga nti fala labusa fiiha, agambye alwuduuhu enzikiriza y'abaatukulembera abalongoofu abali ku manhaji entuufu, eri waadihu, eri kiriya, teriimu bintu byekwese. N'agamba nti fala labusa fiiha, teriimu kubuzaabuza. Wala gumuudha albatta, algumuud kyekintu ekitali kiriya, nga gaamidwa kikwafu, bw'okitunula munda tekiri kiriya, ebita gumuud, okubanga shay'un gaamidwa, okubanga ekintu kikwafu, tekiri kiriya, si kitangaavu. N'agamba nti fa alfaadhuha, enjatula n'ebigambo ebyenzikiriza y'abaatukulembera abalongoofu, abasalafu lwe baba boogera ku nzikiriza yaabwe, ebigambo byabwe bye bakozesa waadihatun, biri kiriya nnyo. Taskunu ilaiha nufuusu, emitima gitebenkera gye biri. Enzikiriza y'abasalafu abaatukulembera bwe boogera ekintu kyonna nga kiri mu nzikiriza yaabwe, omuntu bw'akiwulira omutima gutebenkera gye kiri.
tegusigalamu kakunkuna. N'agamba nti taskunu ilaiha annufuusu assalima, emitima emiramu gitebenkera eri enzikiriza y'abakulembera abalongoofu. N'agamba mu'taqiduha murtahu lbal, enzikiriza yaayo yennyini kasita ogikiririzaamu ng'oli ku aqiida y'aba ahlusunnati waljamaa, enzikiriza eyo gy'oba oyina omuntu yenna agikiririzaamu omusiŋŋaana nga murtahu lbal. Ma maana murtahu lbal? Mu Luganda anjogera ekyaluzungu nange abeera ne peace of mind, kyebayita murtahu lbal. Mu Luganda kyeki peace of mind kyeki mu Luganda? Okutebenkera mu birowoozo. Naye tolina galubindi, gyofune galubindi haji abavunula oluzungu balina okuba ne galubindi. Okutebenkera mu birowoozo, enzikiriza y'abasalafu kasita obeera ng'ogikiriza obeera murtahu lbal, obeera n'okutebenkera mu birowoozo, tobeeramu na wasiwasi. Okiraba? Mutmainu annafsi, omutima gwo guba mutebenkevu nnyo. Baidun ani shukuki, gubeera wala nnyo n'okubuusabuusa. Omuntu ali ku manhaji salafu tosobola musiŋŋa nga alina byabuusabuusa. Wamma abantu abatali ku nkola y'abasalafu, abasuufi, abakkiririza mu kusinza entaana, abakkiririza mu kuyitira mu bafu, abakkiririza mu kusinza emiti, abakkiririza mu kugamba nti wahdatul wujudi, Allah buli ekiriwo kyonna ye Allah, ebiseera ebisinga buli kaseera baba ne shukuku, baba ne okubuusabuusa bo bennyini bye bakkiririzaamu. Wahatta waliwo omuvubuka mu abo abakkiririza mu ebyo ebyokuyitira mu bafu, ebyokusinza entaana. Yali ne basseeka banne nga baasoma bamalako ne yunivasite, naye n'avaamu ekigambo n'agamba banne tinaye kati kino tukyogeremu nga kyaffe ffekka ng'abawalimu wano, naye ddala okuzuukira gyekuli ng'ali ne banne basseeka banne, naye okuzuukira ddala gyekuli. Hadi oyo yasoma ne ku yunivasite n'atuuka akyagamba okuzuukira gyekuli. Era ku mikutu gyabwe egyo abasuufi abali ku manhaji eteri ntuufu bateekayo n'amasala nga mafu ne bagamba nti kakati tweyawulemu gurupu bbiri, mwe mubeere mubawagira kino ne bano babeere mubawagira kino, mbubeeyigirize butyabe bayinza okukyalenjinga omusalafu nga kyebagendereramu. Omusalafu tumwaŋŋanga tutya, kati mubeere eno naffe tubeere sayidi eno. Era ne babeera ku falisafa, kubanga falisafa abamu ku bamusoma ennyo bagamba falisafa yo toyina kutuuka ku ansa esembayo yankomeredde, oyina kubanga kino kivaamu bino bibiri, nebiri ebibiri ne bivaamu omukaaga, nebiri omukaaga ne bivaamu 12 ne mugenda, kubanga bw'otuuka ku ansa esembayo bagamba eyo taba falisafa, eyo ebeera ilmu. Ate bo tebali mu bya irimu, bali mu falisafa. Kati falisafa tubaleetera kigambo kisembayo, balina okubeera mu lafu wa doran, batambula ebyasa n'ebyasa. Ati kyobalaba bo bw'omugamba kino ng'afulumira wano, bw'omugamba kino ng'afulumira wano eno, bw'omugamba kino ng'adde eno. Kati kyobalaba Sheikh Albani yabagamba nti la alkitaabu wa sunna we tutambulira, kuba tukkiriza ebyo tambula, tetukkiriza falisafa. Ng'abateera abakomeka mangu tayagala falisafa badde kuba bo babeeramu ebyo. Ekiraba kati era be balina amasala agagamba be balina amasala agagamba nti nno Kaaba ba awliya baabwe abanene mu basuufi, Kaaba nga bwe nabagambako wano, Kaaba wali nga mukulu yaba atuuse ku ddanga takyagenda Makka, Kaaba yejja nemwetooloola. Kati ne bateekawo amasala
ne bagamba Kaaba we begenza okwetolola wali kati abasiraamu boolekerawa ne baga tweyawulemu ebibinja bibiri abamu bagamba boolekera eri gyeraze wali gyali abalala bagamba basigala boolekera wano paka wenedda mu kifo kyakyo kati ne beeyawulamu ne bagati twetwala awo abamu bagamba ne baleeta obujulizi obunywezaawo nti boolekera eri gyeraze abalala baga tusigala twolekerawa eno gyeri kakati oyo falsafa shukuku mitima gyabwe mulimu shukuku kati Sheikh agamba ekigambo wala gumudhu albatta temulimu muki mu nzikiriza yaabwe gumudhu albatta ekigambo albatta kitegeeza qattun oba ala al-itlaqi ekigambo albatta aslu yakyo ismu limarratin linnya lya mulundi albatta ismu limarratin aslu yakyo linnya lyaki lya mulundi min buttu aslu yakyo ye buttu kati we bagamba nti wala gumudhu albatta oli mathala asobola okugamba walan af'aluhu albatta bimaana qat'an ala al-itlaqa sigenda kikola wadde omulundi n'ogumu ekiraba qat'an raji'atan fihi oba oli bwagamba lam yaf'aluhu oba lam yaf'aluhu fulanu qat oba albatta aba ategeeza qat'an nihaiya lam yaf'aluhu albatta bimaana oli aba aganya ddala teyakoze kintu ekyo wadde n'omulundi n'ogumu oba nihaiya qat'an kyekigambo albatta gundi enzikiriza y'aba atukulembera abalongoofu teriimu gumudhu bitali kiriya byebigamidhu albatta wadde n'omulundi n'ogumu nihaiyan qat'an nkiraba nagamba wala ta'aruda era teriimu wadde okukoonagana enzikiriza y'abasalafu wala ta'aruda teriimu wadde okukoonagana n'omulundi n'ogumu wahiya ba'idatun ani ta'aqid abagayo bukalamu birina okuba kumpi nnyo ku ebigambo Sheikh bye yakozesa wano yagamba enzikiriza y'abaki y'abatukulembera abalongoofu fala labsan fiha terimu allabsu kuba nti ebibuzaabuza oli ajja n'abikkirira ekintu n'akubikkira munda nga mulimu ekirala terimu labsu kubuzaabuza kwonna n'agamba nti wala gumudan albatta terimu wadde bitali kiriya wadde n'omulundi n'ogumu wala ta'aruda era terimu wadde okukoonagana nti ate wana akidatu salafu mugamba kino ate mumala ne mugamba kino la enzikiriza y'abasalafu tekoonagana n'agamba wahiya ba'idatun ani ta'aqidi era eri wala nnyo n'ekiyitibwa at-ta'aqid enzikiriza y'abasalafu eri wala nnyo n'ekiyitibwa ta'aqid ta'aqidu kyeki ta'aqidu huwa alla yakuna lafdhun dhahirata ad-dilala kwe kuba nti lafdhu kye obujulizi bweyogera tebutegerekeka huwa alla yakuna lafdhu dhahiran ad-dilala kwe kubeera nti lafdhu eryawo obujulizi bwayo tebulikiriya bweyogera ala al-ma'na al-murad ku makulu gebeetegeeza li khalalin olwokuba nti muyinza okuba mulimu khalali mimma yujibu su'ubatu al-fahamu al-murad ng'ekiyinza okuleetera omuntu obutategeera kyabadde ategeeza waqi'un imma bisababi taqdimin aw ta'khirin aw hadfin okuba nti oli ayinza okuba yakulembeza ekiina okusooka oba n'abaako bye yazijemu kati tebayita at-ta'qidu kati enzikiriza y'abalongoofu
wahiya ba'idatun ani ta'aqid eri wala nnyo n'ebigambo ebitalina bujulizi bwankukunala bw'obitegeeramu. huwa alla yakunu ekigambo ekitegeeza huwa alla yakunu lafdhu kwekubeera nga empandiiko oba enjatula y'ekigambo ekiri awo teri dhahira dilala ala almaana almurad nga teri kiriya ku makulu getegeeza. kati ng'ebigambo by'abasuufi balina ebigambo ng'amakulu gaabyo ddala onoonya kyekitegeeza toyinza kitegeera bulungi. kati enzikiriza y'abasalafu eri wala nnyo n'ebigambo ebitategeereka makulu gaabyo gebitegeeza. n'agamba ekirala wataharifu annusus enzikiriza y'abaatukulembera abalongoofu eri wala nnyo n'ekigambo kye bayita taharifu nususi okukyusa bwino. abasalafu aqida yabwe teriimu taharifu nusus nti balinawo bwino gwe bakyusa. ekigambo taharifu okukyusa huwa taghyiru lmaana kwekukyusa amakulu g'ekigambo ma ibqa'i lafdhihi awamu n'okubanga lafdhu yagikoze eki agirese ekyo bakita taharifu. huwa taghyiru lmaana amakulu aba agakyusizza ma ibqa'i lafdhihi naye ng'enjatula y'ekigambo agireseewo ala halihi nga lafdhu ekyali ku mbeera yayo nga weeri naye ng'amakulu eno mukuvunula agakyusa. ekyokulabirako katafsiri alghadabi bilirada oba biiradati lintiqam katafsiri alghadabi biiradati lintiqam nga Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani ne mu ahadisi za Nabi sallallahu alayhi wasallam Allahu yaghdab aw yaghdhib Allah asunguwala. kati bano bo mu kwagala okugamba nti Allah betunagamba Allah asunguwala tukera kuba tumufaananyiza n'abantu tugambe tutya tuwa yuridu al-intiqam kyaba ategeeza. kati kiba kita tahrif. kadhalika al-yadu lafdhu al-yadu wa lafdhu as-saqi kati alfadhu bwezityo adhahik okuseka. kati alfadhu ngezo abasalafu tebalina taharifu muzo bo tebazikyusa bagamba nti eyo lafdhu eri bwetyo Allah akola ekyo ekikolwa mu nkola emugwanira ye Allah newankubadde n'omuntu akikola naye Allah yakikola ala alwajhi alladhi yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. kati baba sarafu enzikiriza yaabwe teriimu taharif tebakyusa okiraba. kati Allah subhanahu wa ta'ala ekitende ekyokuseka kyajja mu nususu nga wekiriku Allah aseka. kati balimi bagala butunagamba Allah aseka tugenda kuba tumufaananyizanga ebitonde tugambe arridha asiima busiimi Allah asiima okiraba. alfazu bwezito enzikiriza y'abasalafu abalongoofu tebazirina. Sheikh agamba nti enzikiriza y'abasalafu ebijawula byayongera okutunyonyola ebyawula enzikiriza y'abasalafu ku nzikiriza endala. yagamba nti wahiya ba'idatun an ta'qid wa tahrif an-nusus. tahrifu kugambye huwa taghyiru al-ma'na ma ibqa'i lafdhihi ala halihi ka tafsiri al-ghadabi bil irada war-rahma nir-rahma bil in'ami. bagamba rahma tunagamba rahma tugambe al-in'am kuwa byengera kuba byengera ekigambo rahma bwo nokivuna kiba kikwana kale tugambe al-in'am kuba kuwa byengera Allah wa byengera. qala ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala imam ibn al-qayyim yagamba tahrifu at-tahrifu naw'an. tahrifu kukyusa okwogerwako mu sharia kwa ngeri bbiri. n'agamba tahrifu al-lafdhi okukyusa al-lafdhu gye baba ekigambo kyennyini ne bakikyusa wa huwa tabdiru
kwe kubanga ekigambo bakikyusirizza ddala. Allah nga bwe yabagamba mugambe hitta bone baga hinta, naam hitta bone baga hinta. Kati ekyo taghyiru lafdhu eyo tahrifu nayo enyukta baba bagikoze eki ekigambo baba kikyusizza. N'agamba wa tahrifu lmaana okukyusa amakulu. Tahrifu lafdhi okukyusa lafdhu ekigambo kyenyini bakikyusa, ne tahrifu lmaana n'okukyusa amakulu. Wa huwa sarfu allafdhi olwo anhu ila ghairi وهو صرف اللفظ إلى غيره ما إبقاء صورته. amakulu aba agakyusizza naye nga lafudhu esigadde weeri nga bwe bagiwandiika. Kati enzikiriza y'abalongoofu abatukulembera teriimu tahrif, kukyusa. N'agamba فألفاظها واضحة. الفاظ ذا عقيدة يا balongoofu واضحة zirikiriya nnyo. تسكن إليها النفوس emitima gitebengera eri alfaadhu ezo. السليمة emiramu. معتقدها مرتاح البال. enzikiriza y'abalongoofu eyina peace of mind. mutmainu annafsi etebenkeza emitima gy'abantu. baidun an shukuk eri wala nnyo n'okubuusabuusa. wal awhami ma maana al awham mu'taqidatun khati'a yenzikiriza enfu eri wala nnyo n'enzikiriza enfu. wa wasawisi shaitaani era eri wala nnyo n'okubuzaabuza kwa sitaani. qariru layini ma maana qariru layini enzikiriza y'abasalafu abalongoofu. qariru layin esanyusa amaaso. qariru layini ekigambo qariru layini kiva mu qurratu ayin bimaana man sarra biha. ekigambo kiva min sarra biha min sarra bima ra'a min fi hayatihi. ekigambo kiva min sarra bima ra'a fi hayatihi, yani idha sarra al-insanu bima ra'a fi hayatihi نقول أن هذا قرة عين له. بمعنى ngabo gamba qurrata Allah في القرآن وسورة الفرقان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. abasanyusa amaaso nga bakutebenkeza obatunuddeko amakulu. ekyo ekigambo kiva mu kubanga bakusanyusa bwebatunulako. qurrata ayuni waja'alna lilmuttaqina imama. kati enzikiriza y'abalongoofu esanyusa bw'oba ogitunuddeko by'ogirabamu bikusanyusa. liannahu lwaki eriweeta ebyo byonna ebitendo. liannahu sairu ala hadiyi nabiyi sallallahu alaihi wasallam, kubanga etambulira ku mukululo gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. etambulira ku mukululo gwa nabbi. lwaki tekusanyuse? lwaki teebe kiriya? lwaki teebe nga ekutebenkeza amaaso? lwaki teebe nga ebigambo byayo biri kiriya? liannahu kubanga enzikiriza y'abalongoofu eyo sairu ala hadiyi nabiyi sallallahu alaihi wasallam etambulira ku bulungamu n'omukululo gwa nabbi wa ashaabi ne basahaba be. waman tabi'ahum min al a'immati al a'lam, n'abo abaabagoberera mu munyenye ez'abamanyi. khamisa enkizo ey'okutaano ey'enzikiriza y'abasalafu gye balina
التوحيد والجماعة والاجتماع والنصر. enzikiza y'abasalafu abalongoofu enkizo yayo endala gyeyina atawhid okubeera nga eyimiridde ku kwawula Allah min wahada tawhidan fahuwa muwahidu eyimiridde mu kutongoza kuki mu kwawula Allah tabaraka wa taala mu kumusinza mu bwomu bwe. Waljamaatu enzikiza y'abasalafu aqida yaabwe eyimiridde kubeera wamu. Walijtimaa nakuŋŋaana. Wannasru nennasru ma maana nnasru annasru huna huwa alghalaba kwekubanga annasru huwa alghalaba walfawz ala alkhasmi. Alghalaba walfawzu ala alkhasmi okubanga gwe wangudde era gwe wawaggulu ku khasmi. Khasmu gobadde okayana naye oba gobadde otunka naye alkhasmu mu hadisi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam kyajja nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba innama ana basharun mithlukum nze ndi muntu nga mmwe takhtasimuna ilayya takhtasimuna ilayya muleeta enkayana zammwe ewange. Amakulu abantu babiri baba yatakhasaman baba bakola ki bakayagana basika omugwa. Kati ekitibwa annasru huwa alghalaba walfawzu ala alkhasmi kwekubanga gwe owangudde gobadde osikanayo omugwa. Kati enzikiriza y'abasalafu ebimu ku nkizo zeyina yewangula n'agamba innaha hablullahi almatin. Enzikiriza y'abasalafu gwe muguwa gwa Allah omunywevu. Wa nahjuhu alqawim ayi atariquhu alwadihu albayinu. Agambire yali atalina kakalamu ajja kuvairamu wa nahjuhu alqawim ayi tariquhu alwadihu albayinu. Era enzikiriza y'abalongoofu eno innaha hablullahi almatin gwe muguwa gwa Allah almatinu omunywevu. Wa nahjuhu alqawimu era lyekkubo lye alwadihu eririkiriya albayin erinyonyofu. Wa siratuhu almustaqimu era lyekkubo lyeggolokofu. Liannaha aqidatu tawhid alkhalis kubanga nzikiriza yakwawula Allah eripiwa terimu birala terimu bisejja terimu eyimiridde ku tawhid alkhalis. Wamma ez'abalala zirimu ebisejja zirimu ebisejja ez'abalala. Genda okulaba munnatawhidi naye ate alimu okwalula abalongo. Munnatawhidi naye ate alimu okutereka obulira bw'abaana. Munnatawhidi naye ate alimu okulima ebijja okw'ekikungo. Munnatawhidi naye ate waba afumbiza omwana bwema mufulumya simanyi muyite jjajjaawe amuweeke amufulumye amukomyewo amufulumye amukomyewo amufulumize ddala. Kahaja yenzikiriza erimu shawaibu shiriki. Olaba musajja musiraamu naye ebyo bikolebwa mu maka ge. Enzikiriza erimu ebikudumu ebikudumu ebimanyi sekafaadi ebisejja. Enzikiriza y'abasalafu khalisun yeripiwa terimu ebyo bintuntu ebyo tebikolebwa mu maka g'abasalafu ebyo. Omwana agenda kufumbirwa asooka agendeko ku bijja asibule bajjajjaabe. Bagenda gabula amusooke muyiweko ku ttaka bajjajja abasooka nabo banywe bwe banaasiima naffe nga tulyoka tunywa. Ebyo biri mu mbaga ez'abasiraamu. Basooka kuyiwako ku ttaka bajjajja babayira mu ttaka ne banywako then ne balyoka bawa abalamu. Okiraba ebyo byonna byonna kaasuze katya mututte kaasuze katya ku buko tebamuyisa wano bamuyisaawa
bamuyisa Maaya era balwana bafuna ebivubuka eby'amaanyi ekanyama eri muddusa eko kanyama mukwano wange wano nalaba ng'aziika eri yali aziika mu basalafu bannabida ng'abayimba naye ng'asika ettaka si oli gwe nnengera eri esigame yagwa mu ambushi y'abasajja ng'entaana bagisazeeko dda n'ennyimba zaabwe kerere bali awo bakuba kerere musalafu nga yagira ttaka bw'atyo n'abaviira n'agenda abali mu kwaya bo ku ntaana taddeko kwaya abasuufi ekiraba kaakati enzikiriza y'abasalafu lwaki erina bino ebitendo bwe muguwa gwa Allah omunjwevu lyekkubo lye eryerufu lyekkubo lye eggolokofu lwaki ebana ebyo ebitendo liannaha aqidatu tawhid alkhalis kubanga nzikiriza yakwawula Allah omu yekka eripyuwa eteriimu mu kigambo kirala kyonna tebaba nabo obugobugo batereka waka tebabwambalamu ennaku ezimu tebalina buntuntu waka tebalinayo bibobbo enzikiriza yaabwe kyova olaba erikkiriya nnyo kubanga ezimbiddwa ku tawhid abaana buli kaseera nnaku zino zetulimu eza holiday abaana buli kaseera babatwala mu bintu buli kaseera nfunayo abaana bampereza message nakati mbadde era nzija waliwo azze nga ngobeera okuva eri ku masjid Siddiq paka akumpi ako era nga naye ambuulira bolongo ali eyo mu bika byabwe bakuma ebyoto ne basuulamu emmere yonna kati nakyogerako awantu kati omuvubuka adda ngamba kyennyini kyewayogedde ewaffe kyabaddeyo ewaffe wennyini ekyo nga bwewakyogedde bakuma ogwoto buli mmere buli kika kya mmere basuulamuko nebasuulamu ku matooke nebasuulamu ku muwogo ne basala embuzi ze basala obugulu babukola ne babusuulamuli n'omutwe ne bagusuulamuli nga ekyoto kiri awo buli omu asuulamu ne balaamiriza ate ogwo omukolo era abashirika bamanyi lwaki bakikuba nga famire yonna yakunga era buli omu bamugamba n'asuulamu ne bayita obulo n'oyiwamu omuwemba n'oyiwamu buli kika kya mmere n'oyiwamu ng'olira gutwala bakatambi nga akuŋŋaanyiza ebika by'emmere awo byonna byonna weebiri afukamidde akutte enkoko bamwe temwakalaba nga wano waliwo n'amulaamiriza naye nga buli kika kya mmere weekiri Sheikh Abdurrahman Mukisa yakampereza nga ne soda waali era nabaga nti bajjajja nabo banywa soda ennaku zino bajjajja bazungu ndowooza bafudde mu kyenda abo abanywa soda bafudde mu kyenda wano si bedda nnyo mu gyataano 48 balinawo ne kasoda ne kaminiwo woota tebakyanywa gali gandeku kati abo bajjajja bannaku zino byonna byaliwo ekibbo ky'ennyama enkoko ebikajjo omuceere buli kintu ensujju lumonde nga byonna biri awo kati nga buli mayembe agayita n'agalanga nti agagabudde ennyama ennyama agamba ya ddungu bajjajja ddungu nammwe mbakozeeko kibbo ky'ennyama kyekyo buli wamu buli bujjajja ng'amwogera n'ekyamuwadde ab'obulo nammwe mbawadde naye nga waliwo ekikyalo ekikuba ekikopo ekigenda obbirya kiyaaye kimutudde wano kyekimugamba bajjajja gundi bayite nabo ne bajjajja gundi nabo bayite ne bajjajja gundi kyekimulaamiriza nga ddamu buli kyekyogera nga ddamu kiri wano kiwawula lubuto kyo waliwo enkoko eri wali ensibe n'endala agikutte bwati gy'alaamiririzaako ya subhanallah enzikiriza y'abalongoofu abaatukulembera lwaki yali nti yesinga okubeera ennungi kubanga enzikiriza yayo ezimbiddwa ku tawhid al khalis bwe bakkirizanga Allah lam yabqa fi qulubihim shay'a mitima gyabwe temwasigalangamu kantu konna lam yabqa fi qulubihim shay'a mitima gyabwe temwasigalangamu kintu kyonna n'agamba walbara'atu min ashirki walbida'i bijami'i anwa'iha enzikiriza y'abaatukulembera abalongoofu kasa yamala okwawula Allah ne babanga eddiini bagikola ku lwa Allah buli kyonna kye bakola bakikola ku lwa Allah enzikiriza yaabwe eyimiridde ku kirala walbara'atu min ashiriki n'okwesambira ddala shiriki walbida'i n'okuzuula bijami'i anwa'iha n'emiteeko gya bidaa zonna emiteeko gya bidaa gyonna bagyewalira ddala tebasigalamu bubidaa bwe bawewula nebagala katu ka bidaa katonotono
buli bida yonna bagirabanga olusozi olugendo bazikiriza kasabawula Allah mu butuufu bw'okumwawula ne bida baba balina okumwawula. Abasuufi nakati bakyagenda mu maaso n'okukola effujjo n'okuyisa ebirango kati balanga mbwe balina amawuledi agasatu mu olumu paka lumu. Saba Allah abasaasire bakole tawuba nga tebannafa, kubanga asinga okufa kubatuukako nga bakyalimu eyo embeera gye balaga si walungi. Ey'okuddira eddiini yaabwe ne bagifuula omuzannyo, okusula mu mawuledi, ebyo byakoma dda, byakoma ku bataasoma. Naye abaasoma nga twasuze mu mawuledi okyogera otya mu bantu, toswala n'okusala n'oteekayo n'ebirango oswala. Nga tugenda sula mu mawuledi, tusula mu mawuledi 3 paka lumu nga tuli mu mawuledi, oswala okiisa mu kamwa kyogera. Naam, byakoma dda ku mirembe gy'abataasoma ddiini. Naye abaasoma eddiini oyinza okwogera ekyekigambo tugenda kusula mu mawuledi amatya gatya. Mawuledi bagasulamu, amawuledi bagasulamu batya, nga bagasulamu nga bakola ki? Ibaada ki eyo ey'okusulamu bwetu nabbi gye yagamba bwetu? Oba mwe mulina eddiini ewammwe gye mugijja okusula mu mawuledi 3 paka lumu, bafaananira ddala abasula mu ngatto bafaananira ddala bali naam, okiraba nabo basula eno badigida ne bali basula badigida, banoonyayo ebifaananira ddala ebyabali bye bakola. Ebyo si ddiini, tebiri mu ddiini yaffe, era ababikola baliko obusungu bwa Allah bwe banaaba tebeenenyeza, kubanga eno eddiini yakomekebwa. Allah kyeyalaba nga kiteekwa okukola yakitulalikako era nakiragira nabbi we, era basahaba ne bakikola nga nabbi bwe yabagamba. Wamma bye bataakola mwe ne bwe mubikola nga mubirungiyiza, mugamba birungi bitya, tebigenda kukera ku makyanga ddiini. Okiraba okwekwasa nti birungi awo bulungi. Twabisoma wana, amagezi gaffe sige gatubuulira ekirungi, eshariya yetubuulira ekirungi. Eshariya yetubuulira ekirungi, so si magezi nti okusaalira nabbi kibi, okusoma Qur'ani kibi, okuliisa emmere kibi. Tebakubuuzizza kibi oba si kibi, bakubuuzizza obujulizi bwekyo buluwa. Kubanga singa ffenna tukola bukozi buli kyetulaba nti kirungi, eddiini ebaale tegenda kusigalawo. Ye bwe kuba kukola birungi, Ustaazi Dokitoro yatugambye nti ye alaba omufu aba afudde ne baziina okuyita abantu bajja bamusaalira, alaba kirungi. Naye lwaki tebaziina? Wadde we adamukayanya amugaa sheekhe ebintu ebyo okuliisa emmere okusaalira nabbi kola bibi. Dokita n'amugamba si bibi, n'amugamba naye nange ndaba omuntu abantu okujja okumusaalira nga bangi kirungi, kati lwaki tetwaziina? N'amugamba ati nabbi teyakikola. Naga ye ansa y'abiri byonna, eyo ye ansa y'abiri byennyini. Okirabe? Kubanga abantu okujja ne basaalira omufu nga bangi kibi, kyekirungi si bwe kiri? Kati twaziinenga. N'ababadde bayitawo awo banaawulira azaane nga kati nga baziina, tusooke tugende tulabe ekiriwo, bajje ne ku mizinda twaziine, omufu afudde bannaaye, bwe tumala hayya ala salaati ila al amwaati nga tuyongeramu ekyo. Nga si kirungi okuyita abantu bajje basaalira omufu, naye kati bwe twaziine ngagamba tetwaziina. Essola ya Idi twaziine nayo, hayya ala salaati al-Eid al-Adha, twaziine ku makya kwa Idi konna abakira kwaziina, emiziki yonna gyaziine. Bwe bagamba lwaki temwaziina? Ate nabbi teyakikola. Kati bagamba ate ebiri yabikola ddi? Nabbi yasula ddi mawuledi ya 3 n'ey'olumu. Bwe muba temwaziina ku kusaalira omufu, temwaziina ku Eid al-Adha ne Eid al-Fitri, olw'okuba nabbi teyayaziina, n'ebiri mulina bivaako. Shi'tum am abaitu, wa illa ku nkomerero waliyo ekibonerezo ekyokuteeka mu ddiini ya Allah ebitaliimu. Kati eddiini y'abasalafu enzikiriza yaabwe ezimbiddwa ku kwawula Allah, walbaraatu min ashiriki, n'okwesambira ddala obushiriku, walbidaci, n'okuzuula mu ddiini bijamii anwaiha, mu nzuula zonna, wa bihadhihi al aqida. Kati enzikiriza eyo
kusinzira ku nzikiza eyo walamali biha n'okugikolerako wa bihadhi la aqidati walamali biha waddawati ilaiha bali kukolera kweyo enzikiriza n'okukoola abantu okudda gyeri wa bihadhihi laqida kati okusinzira kweyo enzikiriza eyo walamali biha n'ogikolerako waddawati ilaiha n'okukoola abantu gye bali tatawahadu sufufu lmuslimina abasiraamu basobola okwegatta okiraba watatakawwa era sufuufu zaabwe nezibira z'amaanyi kweyenzikiriza wabihadhi laqida kweyenzikiriza walamali biha n'okubanga ekoleddwako waddawati ilaiha n'abantu okwewaayo bakoola abantu nga babazza kweyenzikiriza bwe baba bakoze ebyo kyekiddirira tatawahadu sufuufu lmuslimina layini z'abasiraamu enyiriri zaabwe ebibinja bye balimu byegatta kubanga baba begattidde ku kituufu begatta watatakawwa ne babeera nga bamaanyi nnyo watajtamiu kalimatuhum ala lhaqi era ekigambo kyabwe nekyegattira ku mazima thumma oluvannyuma bamala okutuuka ku ekyo tantasiru watatamakkanu umma etaasibwa era netebenkera wa illa baba nti tebali kweyenzikiriza firaku zikyaliwo firaku buli lwezibeerawo addaafu kunafuwa naye bwe begattira ku tawhidi n'okwejjamu okuzuula mu ddiini bagenda kwegatta abasiraamu wahatta aqulu lakum alhaq abasinga n'okutambula n'okufaayo ennyo abasiraamu obutaba wamu be batali basiraamu abatali basiraamu bafaayo nnyo bateekamu nnyo abasiraamu baleme kubeerako omuntu omu gwe beegattirako obadde tokimanyi ekyo kyebaagala kibeere bwe kito nga abasiraamu bali mu bibinja binja bali eri bakasuukirira bali ne bali bakasuukirira bano ne bano bakasuukirira bano awo wetubaagala awo baba batwagala kati sheekha agamba kubanga sheekha kiki nakikuwadde nti kubanga bwe banaabeera awamu ne babeera nga balina kalima emu yagamba thumma tantasiru watatamakkanu olaba yakunu lintiswaru lahum olwo bebajja okuba nga bebali waggulu buli kimu bebajja okuba ne galaba ne quwa era batebenkere watahkum bishari llahi taala era olwo umma egenda kubeeramuza amateeka ga allah kiraba allah kyatugambye nga abasiraamu kyebakola allah kyabaziyiza nga bakirekayo watuhakimuhu ma maana watuhakimuhu bagamba ihtakama yani tasarrafa fihi kama sha okiraba bagenda kubanga balamuza eshariya ya allah neshariya ebeere nga ebalamulamu nga bweyagala ekitegedde awo kyekola kati watuhakimuhu eshariya ebeere nga kati yebakola ki yebalamula bo balamuza shariya bagatuddukira eri allah neshariya nga tatasarrafu fihim kama tasha eshariya nga etambulira mubo nga yegazanya sheekha agamba ebyo bwoba obiwakanya yagamba wa tarikhu lislami khairu shahid au khairu shahidin ala dhalika ما معنى تاريخ الإسلام يقام وتاريخ الإسلام أي الأحداث الماضية ebyaliwo ebyobusiraamu ebyakulembera bisobola okujulira ku ekyo kyayogera abasiraamu bwe babeera awamu wa bwe baatuuka kati kyagezaako okugamba naga nti wa taarikhu lislaami khairu shahidi ala dhalika ebyafaayo byobusiraamu ebyemabega boddayo ku mirembe gy'abasahaba boddayo ku mirembe gwa umar bn abdul azizi boddayo ku mirembe imamu ibn taymiya imam ahmad bwe yanywerera ku kigambo kye
abantu bonna ne batagala n'anywera ojja kulaba nga alghalaba yali y'abasiraamu, alghalaba yali yaba ahli sunnati wal jamaa. Kati enzikiriza eno yesobola okugatta abantu, enzikiriza eno yesobola. Era wano wokakasize ekigambo ky'abaseeka abali ku manhaji entuufu bulijjo kye boogera, kubanga abantu abali mu kuzuula mu ddiini bagamba abasalafu bagoba abantu, abasalafu boogera bubi, abasalafu tebalina hikima, ate baseeka abali ku manhaji ya salafu bagamba bannabidia be bayubuluzaamu umma. Ekyo kigambo kituufu. Bannabidia be bakola be bayubuluzaamu umma, kubanga bwe baba tebataddeewo mawuledi tunaboogerako ki? Okitegedde? Bwe baba tebaziinidde mu ntaana tunaboogerako ki? Bwe baba tebataddeewo duwa ya 40 tugenda boogerako ki? Kati bo buli lwe bateekawo biri, abasiraamu ne batandika obbakuula nti banne muveeyo gye muddukidde si wammwe, eyo gye mugenda si wammwe, mukomeewo eno, nga basinziira eri nga beekazaakaza nga bayomba. Okiraba? Kati ne babeera nga bo hum sababu litafriqi lumma, be bafuuse ensonga ey'okwawula umma, kubanga ebituufu byetwegattirako nabbi bye yakola ne basahaba fenna tubimanyi. Era tewaliwo ayinza babogolera nga basanga baazina dhuhuri basaala ne bakamukola ki? Teri ayinza bagamba. Okiraba? Teri ayinza bagamba. Oba bagambako ki? Naye bw'osinga seeka afungiza ekkanzu waggulu asitamye akowoola amannya g'omufu, owange gundi mutabani wa gundi, jjukira endagaano gye wavako. Kati otandika omugamba naye bino byokola obijjawa? Olaba nti ono yafuusa obuzibu. Kati ono yafuusa obuzibu. Omusiŋŋaana atudde akuŋŋaanyiza abantu batudde, eno layini esooka yonna yabamaseeka, bonna abagabidde essuula. Gwoli Waaqia, warrahman, waddahar, yasin, pozi gwe nakuwadde ki? Mulku, dukhan, zonna zigabye. Akabaali kanyuuka, waliwo atambuza obupapula, akapapula kaliko obubaani agenda agaba abali mu ffumbiro. Munuyireeko abafu bammwe, abatabula mu mmere bakamutwalira ali eri atabula ne bakamuwa, atabuzaamu guno gusomererako amannya, n'akomawo n'abunona ajja akuŋŋaanya obubaani. Allahumma awsil ma qara'nahu wama qabbarnahu wama halalnahu. Khalifa malayawo wetwabusomanga nange nkyabwinamu obumu. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu wama kabbarnahu wama halalnahu ila ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Al-Fatiha. Alhamdulillahi rahmanir rahim. Alhamdulillahi. Ekidani kiyuguma abantu ne beetereza ate basooka amina, kisimanyi lwaki basooka amina. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه وما كبرناه وما حللناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. abantu bonna beetereza al-Fatiha eyamutume egenda yokka, bamuwa al-Fatiha egenda yokka. Kati ate ne baleeta Abubakari, Abubakari bana bamuwa abaana be bagatta lumu bakhulafa. Khalifa sibe kitambula onzijukizaamu nange nasomako, twasomanga gundi ezo tonneegala, nange nazisomako nazireka juzi wano 2000 nali nzisoma ezo nga nsoma Khatima okukamala obukamazinze bwola Khatima yonna nali jjajja ngikwata oba yalagawa Khatima yange eno ebeera mu Kurani yasemba, Kurani y'Ekipakistani eyo sekafali, Kurani yammwe eno erimu Khatima sadakallah eyo sadakallah ekirala. Allahu akbar. Oba Khatima yange eragawo bannange wabiljim jamaa Allah wabiswadi sidq Allahu akbar wabitai tauba mumwagisomako eyo. Kati esembayo nga zino essula zonna bazimaze nosooka osomeyo Khatima n'ogijjawo wabilyau yakin la ilaha illallah. Kakati bakhulafa abana babagatta, okiraba
kakati abo bamala okubajjawo ne baleeta omufu enyini yabaleese nanyini nyumba kiraba ne baleeta erinnya lye Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu wa ma kabbarnahu wa ma hallalnahu ila ruhi Jibril amin al-Fatiha nanyini mufu okiraba kati awo ne baleeta abafu abalala abaddako ne baweddeyo sheekha kati eddiiro naye buli omuntu atandika okuleetayo ababe leetayo naye bw'oleetayo batonotono kubanga mukono sigugwo tojja kulira mukavuyo buli kaseera bw'oleetawo abanno oleetayo babiri n'agenda kwaddako alaba oleeta n'agenda kono kati oleeta paka ne batuka kugatta Allahumma ighfir Fatiha lahum ne babagatta bonna ne bayiwawo akabaani kati okiraba kati omuntu asoma edduwa eyo gye mbadde njogerako wawulira nga njogera ebigambo bino n'abiraba olaba wanyiigira kakati alowooza nze mubi ate yeye mubi kubanga senga teyakoze ebyo n'alimudde mwogerako ki gwe wasaala yidde olya mwogerako ne baba badde ekitambala kye ne baba alina akalaadi ke Bidia Promax akatuuka ku ttaka ng'akasikisa nakkono ate gumanyi omuntu okuba n'akalaadi nga kawanvu katuuka ku ttaka ate akasikisa nakkono bidia mu bidia haramu mu bidia gamba alina n'akalaadi ate akasikisa kkono kwega haramu mu bidia oba bidia mu haramu simufaako kasaaba ku yidi alina n'akasaala kakano akehazara mauti n'enkofiira emmyufu ey'omujenge byonna simutawaana ye simwogerako ajanyiridde n'enkomaawo alagawa agenda kusaala yidi alhamdulillah simunyega siwekiri kati waki wano ku dduwa njogera kubanga otaddewo enkola gye tutamanyi siwekiri otaddewo enkola gye tutamanyi kati tegeeza bano be babi abaawula umma be baawula mu ddiini kubanga eddiini entuufu erikiriya lwaki muteekawo ebitaliiwo bagamba ekigambo kimu bibi si gwe twawulira ekibi n'ekirungi ashari'u yatubuulira nti ekyo kirungi kino kibi ma lam yakun yauma idhin diina fala yakunu lyauma diina ekitaali ddiini ku mulembe gwa mutume sallallahu alaihi wasallam olwayo tekisobola kubeera ki ddiini kyekyokka kati gwe nobogamba nti kirungi la amagezi gaffe sigatubuulira ebirungi Allah yatubuulira ebirungi mu ddiini nabbi yatubuulira ebirungi mu ddiini ate ebyo teyabitubuulira nti biri mu birungi era teyatubuulira nti ebyo biri mu bigasa abafu kati mumugaana okusabira abafu tetugaana kusabira abafu mubasabire buli kiseera naye temukola mukolo ogw'okusabira abafu ekitegedde waliwo enjawulo musabire abafu naye temukola mukolo gwaki ogw'okusabira abafu kati weeyo sente kubanga okuliisa okula omuceere kale famire yange batudde mbanjagala okuwaayo ku sente bale kaceere towaayo togula muceere bagulire ogwa idi nga nja kugula ku idi naye guno ogwa duwa nedda shekha agamba wa tarikhu lislami khairu shahidin ala dhalika ebyafaayo by'obusiraamu ye mujulizi namutayiika kwekyo kyetwogera liannaha stajabatun sadiqa liqawli llahi taala kubanga okukwa basahaba kyebaliko kwe kwali okwanukula okw'amazima ddala okwali okuteeka mu nkola ekigambo kya Allah ekigamba wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu kasaba kyanukula n'amazima kyobolaba ebyaddako byabangwira buli wamu bawangula n'agamba sheikh wa ayu tajammu'in ala ghairi hadhihi al-aqidati an-nabawiyya famasiruhu ma nushahiduhu al-yawm la hawla wala quwwata illa billah sheikh yaga nti wa ayu tajammu'in okuŋŋaana konna abantu kwe bayinza okuŋŋaanamu tuli ffenna fa ayu tajammu'in
okuŋŋaana kwonna abantu kwe bayinza okukuŋŋaana ne bakuŋŋaanira ku nkuŋŋaana yonna gye baba bakuŋŋaanidde ala ghairi hathihi l aqidati annabawiya nga tebakuŋŋaanidde ku nzikiriza ya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaliko ne basahaba be famasiruhu obuddo bweyo tajammuu ma nushahiduhu lyawma min hali lmuslimina yembeera y'abasiraamu gye tulabako ennaku zino yeeruwa amakulu abasiraamu buli bakuŋŋaana nga tebakuŋŋaanidde ku nzikiriza ya nabbi gye yaliko obuddo bwabwe atafarruku baba mu kwawukana watanazuu n'okukayagana okukayana baba mukusika muguwa walikhfaaqu ma maana alikhfaaqu wahuwa adamu lwusuli ila alhajati almatluba huwa adamu lwusuli ila alhajati almatluba bwe butatuuka ku tageti yaabwe baba tebasobola kutuuka ku tageti yaabwe gye baagala walfashalu wahuwa alajizu nakubeera nga balemererwa adamu lwusuli ila alhajati almatluba shekhe yagamba nti abantu b'omulembe gwonna ogulijja ne bakuŋŋaana abasiraamu ne bakuŋŋaana ab'egindi n'ab'egindi n'ab'egindi naye nga bakuŋŋaanye nga tebali kunzikiriza nabbi gye yaliko ne basahaba bannabbi bawunzika bali mu kwawukana kuba tebakuŋŋaanidde ku sunna bawunzika bali mu tanazuu buli omu akasuukirira munne bawunzika bali mu kuba nga tebatuukiriza goolo zaabwe walfashalu wahuwa alajizu nakulemererwa bawunzika balemereddwa sadisa enkizo yaabwe ey'omukaaga enkizo y'enzikiriza y'abasalafu albaqaau wathabatu walistiqraru washumul albaqaau enzikiriza eno entuufu ey'abasahaba gye baliko enzikiriza eyo enkizo zaayo zeyina albaqaau yakusigalawo enzikiriza entuufu erina okusigalawo wamma ezijjajja zivaawo buli kaseera wamma enzikiriza ya nabbi yaliko ne basahaba yejja kusigalawo wathabatu walistiqrar n'okuba nga ejja kubeerawo nga nywevu ng'era etebenkedde nga ntebenkevu washumuulu n'okuba nga ebuna terina gwereka bbali ebuna ومن أهم خصائص هذه العقيدة المباركة النبوية ezimu ku nkizo ze yenzikiriza ey'omukisa nabbi gye yaliko albaqaau yakusigalawo wathabatu yakubeerawo olubeera wa istiqraaru kubeera ngaera thabitun mustaqirra wattifaaqu n'okubeera nga ki yeyegattibwako washumuulu era yebuna terina kyereka bbali walhifdhu era okubeera nti yekuumiddwa ekuuma enzikiriza z'abantu naye yakuumibwa min indillah okuva ewa allah fahiya aqidatun thabitatun mustaqirra aqida nywevu mahfuudha nkuume ekuumibwa etya riwayatan wa dirayatan enzikiriza eno ey'abasalafu gye tuliko eya nabbi gye yaliko mahfuudhatun nkuume riwayatan wa dirayatan ma maana riwayatan bimana tashtamiru ekigambo bagamba riwayatan tashtamiru ala dhabti alhadith riwaya bagamba riwaya babategeeza kati erimu yabaseka fahadi baina riwaya ne diraya kati de riwaya babategeeza ki tashtamiru ala dhabti alhadith hadith okuzikwata wa naqlihi n'okuzijjulula bazongereyo wa riwayatihi n'okuzirawa wa tahariri alfaadhihi n'okuharrara enjatula zaazo bw'atyo nabbi bwe yayogera ono yakyusa mu kino ekigambo ono ekigambo yakyongeramu lafudhu yeyo ekigambo eri bwetyo kyebakola riwaya wa min kutubi hatha an-naw'u era ebitabo ebirimu eyo embeera nga as-sahihain kutubu sunan ebyo byonna ebitabo bikola ogwo omulimu bikuuma eddiini eno bikuuma enzikiriza bigikuumira muki mu riwayat alhadith barawa hadisi amakulu gaayo
lafuzi yayo nga bagikuuma bwatyo bwe yajogera nabbi bakuume enzikiriza etuuke nga ntuufu riwayatan ate wa dirayatan diraya irimu yaki eyo alilmu alladhi yu'rafu bihi haqiqatu riwaya ya diraya alilmu alladhi yu'rafu bihi haqiqatu riwaya wa shurutiha wa anwa'iha wa ahkamiha wa hali ruwat wa shurutihim wa asnafihim almarwiyati wa fiqhuha wa hadha yakhdimu an-naw' al-awwal ilimu ya diraya eno ilimu ya diraya ewereza eri yesavinga eri esoose eya riwaya ene khadama eri erimu okiraba erimu ezo osobola ozikwawuliranga amathala bwogamba nti abamanyi bakuuma enzikiriza y'abasalafu mu ngeri bbiri etya okubeera engeri esooka okubeera ng'ono byatutuusaako ddala bituufu biriko sanadi etuuka ku nabbi olujegere n'ababyogera batuufu olaba oyo ali ku riwaaya kati ate ono najja n'atunuulira bino bibarawa byennyini bino ebiri munda bino kikyotugamba kino okiraba kati ebintu biri ne bikuŋŋaana okiraba riwayatan neddiraya tegere bulunsi kawuma abalama alhadithi tebakoma ku hadisi gitunuulira nti tugitunulamu sanadan wokka bagitunulamu sanadan wa matnan bibiri sanadan wa matna batunulira olujegere mweiso batuukako ne batunulira n'amakulu bino byoyogera bino byennyini byebyo ebiri awo byonna basobole okukuuma enzikiriza y'abasalafu kubanga olujegere lusobola okuba lulungi naye ng'ate amakulu g'oyogera gawawukanira ddala ne ahadisi endala entuufu ne bagamba wadde olujegere luno tulaba lutuufu naye gana amakulu mina shudud gali mu shudud kigogera kyawukana ne bali oba amakulu gasobola okubeera nga matuufu goyogera naye nga olujegere lwonna lujjidde ba maturukina alkadhabin bebali awe batunulaga wadde byogera bituufu naye ababikusomesa ate basomwako ne babireka wadde byogera tubiwulira bituufu so era abamanyi batuuka ne bagamba alhadith sahihu lmana alhadithu manahu sahihu walakin isnaduhu dhaif au munqati bagamba hadithun manahu sahih amakulu gayo gayogera matuufu walakin sanaduhu dhaif olujegere lwayo luki lunafu ne babanga olubagigobye ebyo byonna lwaki bakuuma enzikiriza eno enzikiriza eno amatun wa shamira ebuna wa mutamayiza eyina enkizo ezijawudde ku birala ate yawula mutamayiza yeyawudde eyina mutamayiza wa salihatun wa musliha likulli zamanin wa makani eyina ebitendo bibiri saliha wa musliha era neddaa'i bwabeera nga akyali omuntu ng'ali mu kubulya ddaawa naye nga ayina ekitendo kimu nga tannateekako kyakubiri taba na buzibu mathala da'iya saliha musajja ayagala kukola ddaawa oba naye nga musajja mulongoofu nga bamulaba musajja enneeyisa ze zonna talina ttabbu n'abantu musajja mulungi musajja abuuza musajja wampisa talina butawaana rajulun salihu talina buzibu naye ayongereko ekyokubiri abeere salihun wa muslihu nga tabbu ejja kasaabeera nga mulongoofu
n'atandika ate okulongoosa abalala kati awo ng'ekibooko zivaayo n'amayinja obulenzi bwe Twaifu ng'abufuna mukuba mukasukira amayinja wobeera ngaoli swalihu tewali akulinako obuzibu kubanga obulongoofu bwo musajja naffe tumulaba mulungi naye talina ttabu munnange na muntu musajja ali awo munnaddiini atuukiridde naye kasi otandika obibagamba naye mmwe lwaki mbayitakono nga temugenda kusaala eddiini ya kitaawo ogenze tulaba tuli bakaafu nnyo sebo tuli bamuliro gwoli wamujjana nnyo kubanga otandise okukola omulimu omulala guno omulimu ogwokulala tebagwagaira olaba lukumaani bwe yatuuka ku mwana we kweyo ensonga kasa yamugamba okukola ddaawa yamugamba nti bw'omala okutandika ogwo omulimu wasbir ala ma aswabaka kati tandika okuguma oba mugumu ku buli kyonna ekinakutuukako wamma biri ebyasooka teyamugamba teyateekangako ekyo ekigambo waidh qala lukumanu libnihi wahuwa yaidhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim namubuulira byonna naye bwe yatuuka ku okulagira empisa ennungi yamugamba n'okuziyiza ebibi wasbir ala ma aswabaka kati ekkubo lya ddaawa kasita olitandika guumira buli kyonna ekinakutuukako kuba teri yali alikutte n'atambula ng'ali mirembe era buli ddaa'i bw'olaba ng'atambula mirembe ng'ensi yonna ekuba bukubi bugalo bonna bamugira bwe bati nga ddaa'i faliyuraji'u nafsa yekyekinge ye yenyini yekyekinge tosobola kukola ddaawa wadde ennaku 3 zokka nga tebakuvuma ansomesa bulungi taliyo tagenda nakubeerayo era bw'aba bamugamba bwe batyo abeera mudahinu ye yenyini abeera mudahinu abeera talina waali watuufu era erimu ye yonna ebeera yakwanguya n'okulaga abantu bonna nti kyekimu abantu bonna bakola ensobi abantu bonna bakola haramu emirimu gyonna girimu haramu abantu bonna batunda haramu abantu bonna bagwa mu bikyamu erimu eba bwetyo bw'aba yagala abantu bamuwaane bwatyo bwalina okubeera buli omuntu amugumya tofaayo abo bolaba beewaana nti bannaddiini tomanyi kiri mu mitima gy'abana ate abatakola bano bayinza okuba balungi okusinga bali la ilaha illallah la ilaha illallah nogaba bono ddaawa yagisomerawa abatakolerako ddala abatagenda kusaala abasigala mu maduuka bano naye bayinza okuba balungi okusinga bano abagenda mu mizikiti abo mbala bakutuula mu ddalasa bayinza okuba balina bye bakola nga bisinga bali abatuula mu ddalasa la ilaha illallah n'alamula okulamula okunywereza abantu mu bukyamu n'okubalaga nti bali bo bali katinko abo bakola gajanja wali omusajja oyinza okumulaba nga tasaala naye nga alina byakola ekiro ebisanyusa Mungu alina byakola ekiro ebisanyusa Mungu aniyaga nti ebisanyusa Mungu babikola kiro tomanyi kiro kye ayinza okuba ekiro kyonna asanyusa Mungu ebyo ebigambo ebizaamu abayaaya amaanyi tebyogera ddaayi ali ku mazima aba tasobola kubyogera nga ali ku mazima byogera abanoonya okubeeraawo nga bakubirwa engalo buli kaseera beboogera ebyo ebigambogambo buli muntu ayagala amuzzeemu amaanyi buli muntu amugumye ate Muhammad sallallahu alaihi wasallam ddaawa yeye eyawula wakati wabali ku kituufu abantu abagenda okusaala abasiiba abakola ki bw'oba tobalabawo ate n'olabawo bali kati ddaawa oba okola yaki ddaawa oba okola yaki ati ababyogera baba tebanatandika ddaawa yennyini entuufu era bwe baligitandika nawe bagenda kulaba ebyokwogera nga tebyali ebyo ng'ebyo byonna bino okusazibwamu ne bali bababuzayo ennaku 3 baffe bali kijjukira ne bagamba nebyo twayogera byonna tubisazizzaamu bifu kitegeera Allah bali babawaddeyo kachansi akategeera ddaawa entuufu Sheikh agamba nti ddaawa ya Muhammadi yagamba wa salihatun wa muslihatun dawa nongoofu ate erongoosa likulli zamanin wa makani buli kiseera n'ekifo n'agamba wa ummatin wa hali era eruŋŋamya buli gurupu yonna ey'abantu n'embeera yonna tewali mbeera esobola kujja nga dawa ya Muhammadi tesobola girongoosa abantu baganda buganyi era mu biseera ebibeeramu obuvuyo obungi bw'obuuza bamaseeka abali ku butuufu bakubuulira wadde akavuyo kalaba n'ekituufu kyekino ebiseera nga bibeeramu obuvuyo bungi nnyo
waliwo ebiseera ebibeera mu Uganda nga byabuvuyo naye bwogenda eri baseka abatuufu bagamba ekituufu kiri naye nga ate abantu bonna seka bagamba kiri wadde abantu bonna bagamba ekyo naye daawa ya Muhammad egamba kino kyemulina okukola aliseka kaŋŋende naye kintu ekyo kiganye okuyingira mu bwongo ng'ayagala genda ne guguruupu ogw'abangi kuba gwo gugamba kubanga abantu bonna mpisa eri mu Owino bonna baganye ekintu ekyo ab'omu Owino bebogerera eddiini abantu bonna mpaka bonna baganye bali sayidi eri baleke babeere sayidi eri abo si bebogerera eddiini eri eko bamanyi be bagyogerera be bakubuulira ekituufu eddiini awo kyegamba mu mbeera ey'akazigizigi nabbi sa salama talina daawa y'embeera gye yaleeta nga tagiwaddeko solution kubanga waliwo ne bwe yatuuka n'agamba embeera bwerituuka bwetyo aliba yeetuulidde wansi agenda kubeera mulungi okusinga ayimiridde n'aliba ayimiridde agenda kubeera mulungi okusinga atambula kati nabbi wawa ataaleka solution buli wonna awali akavuyo daawa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabere bya bufuzi kabere bya busiraamu kabere bya bizinesi kabere embaga nga yezeemu akavuyo abantu bonna ne beekyanga embaga eriko ndongo bali abeeri bagamba tetugenda gizikiza bakawasa bagamba tuzaayo ebintu byaffe kakati awo wagalawo seeka yasobola okutagulula eyo embeera wamma efujjo terisobola kuba bali abawaka baga tulina okukuba endongo wamma dije sumulula dije nasumulula oba bafa bafe mugire mbawe ku mazzi banywe mbawe soda kati n'omutabuli gyakulembedde naga tuddayo tuvaawo wano tuvaawo oba endongo egenda mu maaso tuvaawo ate olaba abo ebikya bibeereze kati awo daawa ya Muhammad erinawo engeri gyerongoosa ekiraba bakuyise ku mukolo gwa famire guliko buli kirungi bonna bwe wayagala okulaba gye bali naye ate gujjudde munkaraati bakuyise ku mbaga ejjudde munkaraati Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymin yagamba bwe eyo embaga olina kukola kimu ku bibiri bakuyise ku mbaga ekisooka okwanukula daawa wajiba oba ijabatu daawa wajiba okwanukula omuntu gwakuyise ku mbaga ye kyatteeka kasita kuyita nti nkuyise ku mbaga yawe kati embaga eriko ebidongo Sheikh Muhammad bin Salih bamubuuza Sheikh tukoze tutya n'agamba kimu ku bibiri bw'osigalawo ku mbaga kakasa nti ogenda kutereeza embeera eyo eriwo bw'oba tosobola gitereeza vaawo kalas tewali kisukka waawo tokiraba nga temuyina mpisa abantu bonna batudde neweekalakaasa n'otambula n'ogenda zingenzeeka wange ngenzeewa olabye ndazeewa zingenzeeka omuntu agenda ekawa muyombesa zekawa muyombesa ngende wange bw'osigalawo longoosa gwomanyi nga gyonoolongoosa genda oyiwe embyuma gundi gwomanyi olabe ekinaddirira abo bonna bekyanze badigida bonna bali mu ddiiro bambadde amabere bagajuze bati kati abo bagireko ebyuma onoobasobola abo ojja kuwulira ojja kuddamu tutegeera nkya ng'oli mu ddwaliro ng'oli mulago bakuwujja oli ku cupa nga tokyamanyi kyakutuuseeko endongo yonnyini yebatamiiza ne batyamuka bonna ne batabuka ne bayingira mu musaayi kati bagambe mugjeeko ngenda kulinnya mu waya ngenda zikutula baga zikutula olabe kati abo tosobola kubeerawo kimu ku bibiri wobeerawo kakasa nti olina obuyinza obuziyiza ebyo ebigenda mu maaso bw'oba tosobola biziyiza kwata kuba okola eki ogende tewali kirala kati kyagambye nti daawa ya Muhammadi erongoosa buli kifo buli mulembe buli umma ne haali embeera yonna naga nti fahiya aqidatun khalidatun eri enzikiriza ya lubeerera baqiyatun zahiratun ila qiyami saa baqiyatun ejja kusigalawo zahiratun ng'eriko abagitaasa zahirina alaiha abagirwanirira bagitaasa ila qiyami saa okutuusa enkomerero erituuka akida entuufu egenda kusigala nga liwo abagitaasa mahfuzatun bihifzi llahi taala enzikiriza eyo nkuume n'okukuuma kwa Allah agamba tatanaqaluha al ajyalu emirembe gijja gijijjulula nga bwe gijongerayo buli mulembe wabaawo abajongerayo bano bagijjulula ne bagikwasa bali ne bagijjawo ne bajongerayo Sheikh agamba tatanaqaluha bagijjulula al ajyalu jiilan ba'da jiil mulembe oluvannyuma lwa buli mulembe
wabaawo bagisomesa enzikiriza entuufu kubanga erina okugenderera ddala paka enkomerero erituuka kati singa wabulawo abagitambuza kitegeeza hadisi ya nabbi eba egenda kukomaawo ekiraba eddiini ya nabbi egenda kukomaawo eddiini entuufu egenda kukomaawo naye ekiraga nti salahiyatu hatha ddiini okuba nti eddiini nesigala kuba ejja kubeerawo ila qiyami saa kwe kubanga waliwo abadduatu abakola abantu eri enzikiriza entuufu nga basigala bagitambuza lwansonga bbiri lwaki badduatu abo balina okubeerawo ensonga bbiri ziyinza okuba shekhe yazogera eno mu maaso lwaki ddaawo entuufu erina okusigalawo lwansonga bbiri kubanga risalatu muhammadin sallallahu alaihi wasallama obubaka bwa nabbi muhammadi saa sallama hiya akhiru risala bwe bubaka obusembayo wala budda an tasila hadhihi risala ila akhiri zaman obubaka bwa nabbi bulina okutuuka ku nkomerero y'omulembe kati senga bano badduata abatuufu bavaawo kitegeeza ddawa ya muhammad tesobola kugenda ituuke ku nkomerero y'omulembe kati balina okusigalawo olwekyo ekyokubiri lwaki ddaawa eno erina okusigalawo liiqamati lhujjati ala nnas wasigale nga waliwo obujulizi obugenda okulumiriza abali ku bikyamu nti abo temwabawuliranga nga basomesa ebituufu kubanga singa bavaawo bali bagamba ma jaana min bashirin wala nadhir fetwakula tusinza ntaana tetwawulirayo agamba nti okusinza ntaana bida fetwakula tusoma amawuledi gaffe ne buruda ne baruzaji twasomanga mu ngatto naye kati bwe wali baawo obusajja ne bwekali bakamu oba busatu nga bugamba okusoma amawuledi kibi kati bagenda basongerako obwo obusajja obwo obusajja bwagamba ngaki qad jaana nadhirun fakadhabna wakulna ma nazzala allahu min shay twali tulowooza basaaga nga kibooka enyooka wateeka okuba bwe bagenda okubasongerangako abo bagamba nga ki kati ddawa ya muhammadi entuufu erina osigalawo lwa nsonga bbiri kuba obubaka bwa nabbi bulina otuuka ku nkomerero y'omulembe ekyokubiri bano bafunireko obujulizi obugenda obubalumiriza n'agamba kabiran an kabir era mirembe ku mirembe duna ziyadatin au nuqsyan nga teyongeddwamu eno enzikiriza era bagisomesa entuufu tebongeramu byabwe ate tebakendeeza au tabdilin oba okukyusaamu au tahrifin oba okukolaki okukweka ne babaako kye bakyusa atabdili watahrifu nafsu lmaana au iltibas oba okubanga bagibuzaabuza babuzaabuza ekisembayo innaha min a'zami asbaabi alqurubi min allah tabaraka wataala enzikiriza y'abalongoofu yemu ku nsonga enkulu ennyo ezisembeza abantu eri allah walfawzi biridwanihi subhanahu wataala era enzikiriza y'abalongoofu eno nabbi gye yaliko yegenda okubeerako okwesiima kw'abantu n'okusiimwa allah waabwe subhanahu wataala wa jannatihi era yesinga okubasembeza eri ejjana ya allah wannajaati min alimi adhabihi n'okuwona obulumi bw'ebibonerezo bya allah wa hadhihi lkhasaisu ebintu ebyo ebyenkizo walmumayazaati enkizo ezo n'enjawulo ezo thabitatu nywevu era weeziri li aqidati salafi salih ku nzikiriza y'abatukulembera abalongoofu be bayita ba ahli sunnati waljamaa la takadu takhtalifu fi ayi makani au zamanin walhamdulillah era ezo tezawukana ow'eshami bw'omusingana nga ali ku manhaji entuufu ayogera bino ow'emisiri ali ku manhaji entuufu ayogera ku bino ow'esudaani ali ku manhaji entuufu ayogera bino ow'esaudiya ow'esuriya buli yenna omuntu ali ku manhaji entuufu waali tebaawukana ku bino kyobalaba aimma babeeranga mu bifo ebyawukana naye nga buli omu afata muganda waali emagharibi kyafata sheekhe yakola taaliki ntono nnyo wano muhamishi tujja gitandikirako wiiki ejja nayo nkulu nnyo then tugende ku usulu aqidati salafi salihi yatandika kati okutunyonyola ebikoro enzikiriza eyo kweyimiridde ebikoro enzikiriza eyo kweyimiridde naye katambihi kakulu nnyo wano wansi ke yakola akaliko sitaawo wansi tujja kasoma wiiki ejja insha allahu taala allah bw'anaaba akyatuleseewo wallahu taala alam wa sallallahu wasallama wabaraka nabina muhammad wa ala alihi wasahabati ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.